Grace Nakimera ine nyimba over 50 songs ngateza amani. Aminat. Wokera kumacha. Omanyi wano twagala tusomesa abantu music. Nukati nodda. Nkujira gundi nga tetugize. Mpe nyimba za Grace Nakimera. Muka ongambye 5 mpa 7 zokka wano. Grace Nakimera ino oluyimba yasooka okola olwamusambira akagiro bajja ne bangoni. Baluyita nkola nsula muyenga ani akumanyi. Olumu. Natukuba nfuukula. 2. Unyambanga mukama. 3. Natukuba woba sexy. 4. Natukuba enyimba nyingi naye nga womanyi omutwe. Mulimu ebintu bingi kachumbali. Kati zezo nesana. Kala kwogera nnyo details omaje nkirizi mukwano gwange. Ane dadi katukolera. Tukolera abantu. Sagala mukuba naye ze kyagamba. Kingisa kyagambye. Ntina asula wa mama we. Kingisa asula wa mama we kituufu. Sigenda kyogerako. Manyi lwaki? Ye kati tukoledde ba. Kachumbali wulira tukolera abantu. Naye abantu bano balaba nabo bagezi. Omuntu wakera kumacha nakola statement. Nze ngezaako kudda mu bigambo sagala bagamba adda mu luyimba talunyumisa. Nze ngezaako okuyisa mu bantu ebibaddewo mu wiiki. Nebe sigenda kuwa answer nabyo mu ebiri nenja bio kona kuba babiwulire bamanye ndi kyetujja wano ne tukikolo bane tukogera. Anti ze kyeyagala wano eno. Yes sir. Abantu katukuboga making omumanyike kituufu. Yes sir. Kituufu asula wa mama we. Nda sir Jenkins asula wo. Naye kubalama lw'ennyanja atuula nga amazzi gali wali n'ekyennyanja woba okyagala bajjayo nga kiramu ne ku ttaka lya maama we. Of course waba waabwe kuba taata we yagulawo. Ate katudda mu bigambo bya Kinsa nti abantu tubatangaze tino tasula mu nju ya maama we wabula asula ku ttaka yazimba ku ttaka lya maama we. Omanyi eritali lye yagula bwe kiri kyeyogere kyekituufu njagala tubeere kiriya. Yogede bulungi. Statement njogede linda nange nkuwe asa sijja kukamali. Mweze jogede yentuufu kyenjagala abantu bamanye. Ndino Jenkins. We yazimba ennyumba. Ttaka lya mama we sirirye. Nga Kinsa bwe yazimba kulirye. Yes sir. Bwe kiri? Oyabadde oyagala nkuwe answer ki? Ndino kyenjogede kyekituufu. Bakiteke mu comment section. Ate kwamanyiyo. Okay, basemo ne banya mugamba muti abali Kachumba TV kansubire bitambira ddala bulungi nnyo. Yes. Awe na jesido okubeera nno tulaba okugamba kyokola kyamaanyi nnyo. Kakati nno kuzigirira abaganda bange aba Hayes Recruitment Agents abakyali bange abo batwala abantu bweru osobola banoonyako ensonga nezitambira ddala bulungi nnyo. Anko. Yes sir. Leero atugenda kugera ku nsonga za njawulo nnyo. It's a weekend edition. Yes, ne muganda wange Dragon tugenda kugera ku nsonga nyingi nnyo ezibaddewo mu weekend naye nga ate weerabira nti nno leero lwe tusoosootodde embiranye ne gyenvudde wa Eagles Production ejjeetya the rise and downfall of Eagles Production. Leero tugenda ogisosootola naye twagala tusooke tujjooga namali agabaddewo mu weekend ate tutandikira awo. Ogamba oti talina tabu. Sooka obuze ku batulaba. Abatulaba nyongera kubebaza bwebaza kuba nababuza dda bakimanyi. Nyongera kubebaza otulaba munayisi kyangu. Amina. So abatulaba mwenna tuli basanyufu mutongera amaanyi. Nabagala ongereko keno katono bakulaye bulu awo. N'abagala obbalangira sebe no channel irina okukola. Muleeta obulango basaba tetujja bagayira no bulunaku nga techano muba mu biraba byo tukola. Muleeta obulango tugilange ebintu tukole channel yetaaga okuboostingibwa yeboostingibwa na sente. Mujakera kumachanga tebatulaba nno. Because nga tetulina sente. Muyino tuwagira sharinga video. Yes, sharinga video liking aba TikTok omutekeyo ebintu. Buli ayagala omulangira business yona tugenda gisamu na leka satu kikwata ku Dragon ne Kachumbali automatically kiba kiwedde. Okay. Ogamba otya muganda wa. Dibulungi. Leero lunaku lwa mukaaga basebale banyaba ensonga nyinyi ezibaddewo mu wiiki nga tonna bagenda kuziri. Naye nga ensonga enkulu ekoza amawulire mu bayimbi. Yes sir. Ya Grace Nakimera okusaba bato. Grace Nakimera asabye bato. Naye ne ya mutabani wa Mirikwezi. Omwana n'atugisaamu awo. Wabiraba? Omwana n'oyo si mwangu.
era mu maaso awo singa tufuna abagendo singa bategekayo empaka ez'okukola obutambi batusasule ku ssente zo omwana ajja tukiikirira oyo kuba omwana yewa ddala sebe ennaku ly'abanogo gyessanyu ennaku kati noolaba ekintu ekyo omanyi bannamawulire ba wano tulina nnyo abantu nze olumu benja okuyita abajega naye nga si kuvuma teri muntu yali akedde ku makya kobeere gwe Kacumbaali mutabanyi wo naakola ekintu ng'ekyo oli najja n'akubuuza nti gwe olowooza otya ku mwana wo abaana bano bwe tubazaala bakula abba emyaka gye gy'alina gya muntu mukulu oba yasukka 18 ekitegeeza waba akola ebintu abikola ye ng'oyo omuntu omukulu kati bano abatalina mawulire badduka bagende babuuze omusajja owayi mutabanyi wo waba yakoze ati gwetukola otya kati ye mirikwezi mugezi kati bwoba gwokola otya tewali statement yabagambye waba yabalaze nga yagala kundyako sho nange mulinde obwange okitegedde okategedde ako kwegamba omuntu yenna atayagala ansa nyingi oba kumubuuza bibuuzo bingi akati ng'ofa omulundi gumu mirikwezi kyeyakoze kiraga omuntu ali machuwa ng'oggyeko omulenzi oyo obutambi bungi nnyo obuzze butambula obw'abantu ab'enjawulo lwaki obutambi babukwata era lwaki babuta ekyokubuta kitsoke naye lwaki babukwata kakati Kacumbaali olaba abantu abamu bamanyi nti okumansamansa obwereere bwabwe ng'ogenda okubakolera erinnya bino ebintu byemukola abo bona saagala boogerako kubanza embiraba naye saagala byogerako nnyo ojja kuca ku macanga mutabanyi waabwe nga mutabanyi omu ku bo akuze alina emyaka 18 intaneti teyeerabira waliwo omuyimbi omuwano omunene gwe sijja kwogerako yatuyiwamu emabega wali eri naye emyaka gigenze muwala waakuze alwanagana n'ebintu atandise okunyonyola nsa ezitajja muganda wange buli abikola yonna nze batiktok mbalaba mukole ebintu n'obwalo binamweruka babukomyawo tofaayo bo bakole bye baagala byonna naye bujja kuca kati ekyalo bina kya myaka 10+ naye babukomezaawo lwaki oluusi n'abaana be bakuze kintu ekyo kibi era mbadde njagala intaneti eno bana tubeere n'empisa tokola kintu kya leero sokofokasinge ku kiddako anti bagamba za leero kuba ensonga ebakwasa gye simanyi babeera banyumirwa for money purpose anti kati ebintu biri okunyumira tekuliimu naye baagala linnya masanyalaze akakwata akasharinga afuna masanyalaze afunye likes afunye ebiki kwegamba ye abamanyi kitunda mu budde buno kitunda kuba n'abasiru bangi abali ku internet okyegedde si buli ali ku internet waliwo fe abakolerako ebyamakulu nze niwogenda mu vidiyo zange ze nali nkozeeko sikolanga ekintu kya kisiru nange ebyekisiru mbimanyi era nsobola obikola naye embala kiki ekiddako okyegera nti nze sijjako era ku makya nkola ebintu bigenda kuswaza famire yange bo bakole bye baagala naye obudde bujja kuca mu maaso awo nga ansa balina okuba nga balina ansa nyingi okunyonyola ku ekyo lwaki nti saawa zino bakuwaana gwaliko okyegedde omusajja gwe bayita Red Banton yali w'amaanyi okyegera ebintu byayonooneka saawa zino musanga wano ekibuye ng'atambuza bigere oyo no yali w'amaanyi Red Banton yali w'amaanyi okyegedde so bye tukola byonna kyetukola kya leero tubale ki ekiddako olaba ssente bwe tugenda ku makya ffena tufuba otukewaka tunoonya ssente okyegera oba ozifunye otya oba ozifunye otya ssente embi za mirundi ebiri kweyambula ngagenda kubba naye abaana bakeera mu kibuga abayiribyawo kwaniifa ku mutaasa ne bagatta ebintu bya bunaku navaayo n'ekiziko oba ekyekumi abatakoze landiroodi ayinza omugoba mu nnyumba okyegera so bano basocialite abajja mu gundi mu social media ne bakuba embeekulo ne bakola biki nakeera ku makyanga talina kiddako talina mulimu gwasobola kukola ayagala bagambe gundi waalinnya olw'okuba yatulaze obwereere bwe tabina makulu saa nnyo boogerako naye mwetereeze Grace Nakimera omanyi entertainment yenu buli kaseera beetuyuwamu yabadde ewumuddemu kituufu neetuzaamu
naye before nga tetunatuuka ku Grace Nakimera manyi Kachumbali olaba sagala nnyo kwogera bintu nga tabinaako mutwe n'amagulu kubanze mu interview zange zenkoze zonna sina kye nali njogeddeko nga kya bulimba nga tetunatuuka ku Grace Nakimera mbadde njagala atandikira ku muganda wange Mansuru Semanda kyeyakoze Jenkins naye omwana naye nga sinakyogerako wuuno muwulize bulungi kimala ebisize yabyogedde yagambye atya yagambye muganda we Jenkins oba mukulu we oba muto we naye muganda we ye addayo wakange emmere bamaze ogitokosa akyabeera ne mukadde sikuwayiriza simanyi Jenkins mumanyiko akati naye yewe sibimanyi akiko omumanyiko ayina famire Jenkins oyo omulaba kyemumusuubira sikyali tali bubi anti oli yagambye abeera wakaawa byabeera enkeera ku makya n'enzimba ennyumba ku ttaka maama wange wabeera waba si wa maama wange waba wa Jenkins yazimba ku ttaka lya maama we kyensuubira saagala kwogera nnyo details ma Jenkins mukwano gwange anedati katukolera saagala mukuba naye nze kyegamba Kingisa kyagambye nti naasula wa maama we Kingisa asula wa maama we kituufu sigenda kyogerako manyi lwaki kati ate tokoledde bantu Kachumbali wulira tukolera bantu naye abantu bano balaba nabo bagezi omuntu wakeera ku makya n'akola statement nze ngezaako kudda mu bigambo saagala bagamba adda mu luyimba talunyumisa nze ngezaako okuyisa mu bantu ebibaddewo mu wiiki nebye sigenda kuwa ansa nabyo mu ebiri naye nja byokoona kuba babiwulire bamanye nti kyetujja wano ne tukikola oba ne anti ze kyenjagala wano eno yesewo abantu kati kuba ogambe omumanyiko ekituufu yesewo kituufu asula wa maama we ndasewo Jenkins asula wowe naye ku lubalama lw'ennyanja atuula nga amazzi gali wali n'ekyennyanja woba okyagala bajjayo nga kiramu naye ku ttaka lya maama we of course waba waabwe kuba taata we yagulawo ate kati tudda mu bigambo bya Kingisa nti abantu tubatangaaze tino tasula mu nju ya maama we wabula asula ku ttaka yazimba ku ttaka lya maama we omanyi eritali lye yagula bwe kiri kyenjogere kyekituufu njagala tubeere kiriya yogedde bulungi statement njogedde linda nange nkuwe asa sijja kukamali mweze kyojogedde yentuufu kyenjagala abantu bamanye nti nno Jenkins we yazimba ennyumba ttaka lya maama we sirirye nga Kingisa bwe yazimba ku lirye bwe kiri oyabadde oyagala nkuwe answer ki nti nno kyenjogedde kyekituufu bakiteeke mu comment section ate twamanyiyo omwana manisuulwoza nandi mukubiddeko wano okusibu ne mubuuza ekibuuzo kimu kyokka osobola omukubira ye alina ensonga ze nga ye okitegeera naye nze kyemmanyi ekitonotono oba olaba Kachumbali tukoze ebintu bingi nga ffe okitegeedde sooka okubire muganda wange tulabe jasi njagala ekibuuzo kimu kyayogedde kituufu Jenkins kirinyo interview tugirina wano asula wa maama we kyokka ekyo kyenjagala anaakwata nga okuba essimu katugira tuyisaamu kuba ekigambo ekyo kinene Jenkins musajja mu talina abaana Jenkins musajja alina abaana be alina famire ye muntu yabeerako mu America ndowooza ekitono emyaka nga 10 alina omukyala n'abaana omukyala famire eyimiridde omukyala ali kumpi ne nazaalawo ate omukyala tabeera wano omukyala abeera bweru basebo ne bannyabo Kingisa atakutte naye kati before nga program tennaggwa tugenda muyisaamu ye of course era njagala zaddemu akyogere wano wakati ffe ekyaffe ffe tubadde tuyisa mu bantu kubaddewo mu weekend nekyo netukikoonako olw'ensonga nti akatambi weekali ng'omukulu yakola ki yayogera si ffe si byange era si byaffe nga ffe kati gwe kitwamumanyiko Jenkins alina ewuwe yasi wali ku ttaka lya maama we kyonna gye kiri alina ewuwe alyoke
alina omukyala n'abaana just omukyala taliiwo naye ng'ebintu bye okay obunoonya abantu abali obubi ekiwambaza empale ennyimpi nti abeera nnyo ku nnyanja Kachumba leero oli musete nyebosabula muganda wange simbuza bubuuzo abantu abeera ku mazzi babeera mu mpale ennyimpi batera kale just akaweeweewo ako tutamayizo omumanyi wakamusanga mu mpale ennyimpi emirundi emeka sitera musangasanga obulamu buno buli omu alina kyayagala Jenkins kyayinza okubanga ate kati kyenjagala King Saha ajjewo kyasiba nnyo mu mpale ennyimpi oli abeera ku mazzi omanyi oba ogambye ennyumba etunudde mu mazzi kitegeeza obeerako mu mpale ennyimpi abantu ababeera ennyo ku mazzi balina embeera zaabwe ziringa z'abazungu kuba olwedde ku mazzi wano waliwo babeerawo empewo biki kugamba sifatte olumu empale ennyimpi agireetako eno emakindye ekitali kibi kuba buli bwe bulamu bwekyayagala oli muntu mukulu ate ekyebigere ebizimbye kyayogeddeko kituufu ebigere sibirabangako nga bizimbye ekyamuwaayidde okwo kuwaayira ate bannaye twogere ebintu olumu gye tugenda okukeera ku makya bakuyite bakugambe Kachumbaali kituufu ddwago ne tayambala ngatto ng'omuteerako omukono ng'aba naye omusajja ayambala okyegera lwaki nti tuyita mu kibuga eyo abasinga batumanyi kati nga ffe twakula n'ekintu nti tetweraga ng'olaba abantu bakumanyi woba obayambye ennyo oba woba toyagala nnyo bakulabisa ennyo n'oteekako bigaalu bingi kati kambuuze Jenkins yagambye King Saha mulalu kituufu mulalu no si mulalu omanyi ku nsi wano mu nsi buli muntu aba ne tayimu ye saawa zino oba oyagala oba toyagala amasanze gali wa King Saha kati Jenkins yakirabanga mulalu omanyi omuntu yenna buli wobeera ewantu nga buli kimu abantu bakulaga laava ennene ennyo oba ennyingi ennyo wali ayinza okitaputa obulala naye nga masannyalaze si mulalu ekirala Jenkins yagambye nti obutalina magezi ekyo oba kyogedde bubi naye King Saha byakola okuvuma abantu ejjogo n'okutyoboola abantu engeri ng'eyo bye biviirako endongo okugwa Jenkins yayimbako ki ekyamusuula anti olaba Kachumbaali music wa Jenkins yali azze okuyimba naye yayitaze mu business kuyimba ndi ngenda kuyimbira ssente nga King Saha wakola Jenkins yali akuba music kunyumirwa kati okunyumira kwaggwayo omanyi linda nkunnyonnyole omanyi abayimbi ba reggae ennyimba Jenkins ozimanyi ojja kukeera ku makya otapingemu koziwulirizeemu music olaba music gwakuba nze simuwolereza naye njogera ku byakoledde inda kuba Jenkins alina byakoze mu industry oba oyagala oba bingi mpaayo bisatu byakoledde industry ekisooka abayimbi bonna abazze wano ewaffe abanene stage manager okuva kuba Mr Flavor ba Alakeri nga balinnye wano Jenkins yaba stage manager kiyambe kya music industry kimuyamba lwaki eyawano kiyambe andi kigiyamba lwaki nti woba toli mugezi oba woba tolina experience tebasobola kukwasa kintu ekyo olaba Dr. Kwefu oyo Dr. Kwefu enaku zino naye wamaanyi okuba ku managinga stage yabali abazungu abazze wano kiyamba kitya music industry yawano kigiyamba kitya bali bagende batulagende tuli organized singa tukeera ku makya ntekayo omuntu akajja kukola kintu kiba tekijja kuggwa mpaayo ekirala mpaayo bisatu ngayo bisatu akampa kimu olwaleero luno nzize nga Jenkins mpitiddeyo buyisi musajja wange esagala mukuba tukole wetuti atuma tukole wetuti Jenkins ne King Saha ebintu byabwe byajja byemaliriza kuba babitandise tuyisa mu bantu abaddeko ku social media ebyabaddewo oba nga bifo banalaba nakuba tochi mbye bayogedde nga ffe abantu abakulu kuba ffe tuli bantu bakulu tetwenkana bakulu King Saha senkana naye bukulu Jenkins senkana naye bukulu naye nange ndi mukulu ntegera kati kalege ka Jenkins kali kakunyumira omanyi nze nina ekintu kye bayita feeling za music
feeling za music si bino byoteka kuwa ne tebaita musical ear. Musical ear. Kati musical ear bamuwuliza nga tebalekanyiza bidongo. Jenkins ge okayimba. Musical Jenkins gwayimba olina okubanga omanyi nnyo musical omunyumirwa. Nze munyumirwa. Owa Jenkins? Nnyo. Era n'ofuna ssente osobola oteeka Jenkins Namboole. Yinza butasobola mutegeka lwaki? Nti music gwakuba. Omanye Uganda wano tulinawo omuntu yali atukwatidde akati mu reggae yali Maddox. Era ne kati yakyaliko. Music wa Uganda nwe tukuba reggae. Abantu banatuwa nnyo matu. Naye nga ne mu byafaayo bya music abasimula music yonna music wamanya asimbukira atandikira mu reggae. Sija ba Bobby Marley ba Peter Tosh baanie aba Tabu aba Jamaica abachi. Nti music go bakuba woba tomanyi music ero nzo butamutegeera. Naye abantu abamanyi music wa Jenkins mulungi. Mulungi gwefuna abantu kati lumu kera kumacha otero muwuliriza pa enyimba zebbiri enyimba nyiza n'okuwetta naye sigenda zikuwa mpa bbiri zokkato mpa ttaano alina akayimba ke bayita tugende ka reggae ako kemmanyi nange alina yakayimba akalala nduddewo n'omuwuliriza naye nga music okali otemuwuliriza omanyi Kachumba alina kulabyeko ekintu kimu oyina omuzego wazudde enaku zeno oba ogenda kukuba naye oyitira eryo eryokubye naye sikulinako obuzibu sebo sikulinako obuzibu kati tuveeyo eyo kale Jenkins okugenda ebyo byonna kyava ku King Sir okugira byayikola Kasolo wabiraba nabiraba mu ndowooza yo kati awo obuuziza ng'omuntu omukulu kyali kituufu tekyali kituufu King Sir kyakola ewakapo okufuna omukisa Kasolo atudde wali ye King Sir mu ndowooza yagamba ye yamulemesa ekivulu kyeri egyazaalibwa n'agamba sifunanga mukisa nkufunidde wano kankunyigire wano. Omanyi Kachumbali wetugeera ku makya kyekigambo kye nagambye nti wetugeera ku makya ffenna tunoonya ssente ngenda kuwa definition lwaki nkugambye nti buli tunoonya ssente. Omanyi nze sagala nnyo kwogera ku politics w'abasajja kubeera siri politician naye tulina ekintu ekyakye tulina okukkiriza nti omuntu ng'alina obuyinza aba alina obuyinza okyegedde Jenkins yagezezaako okwogera kye baamukubiddeko abasinga nga tebaamutegedde bulungi. Omanyi abantu bajja ne batema emboozi bawulira oli kyatandise naye nga kyatandikiddeko naye nga tebamanyi wekyavudde kyegedde. King Sir muyimbi mulungi era tumwagala naye ebintu by'okusoomooza abantu oba ebintu by'okuteekawo embeera yonna mu bantu nga waliwo abantu bangi kibi. Abantu abazaawo bato bamanyi okyegedde. King Sir alina security ye yaddala ne Kasolo alina security ye yaddala. Tuyinza okwekanga nga te ya Kasolo yinza ozitowa mu nsinga ya King Sir kuba oli alina obuyinza. Gye tulaga yonna tugenda keera ku makya tufiiriddwa n'abayimbi bangi ebintu by'okusaagirira okyegedde. Akono kabagezi bokka agenda okategera kuba kyova olaba nzikakanyiza n'eddoboozi njogere naawe ng'omuntu nkubulire ekiri mu kyo buli wokeera ku makya. Abantu bano balina obuntu omanyi nti bwe mukula ne mukwano gwo ku kyalo muba baaluganda okyegedde. Nze naawe tuli baaluganda twakulira wamu bwe tukula gwe n'ogenda e Kampala nze nenzira e Masaka tandika ogamba nina mukwano gwange eyo nno Oluganda lwakola ki kati nze wefubutuke Masaka nzije nenkusanga wano olw'ensonga amanyimu kali ono nakula naye okeera ku makya nze nkeera ku makya nga nkutwala ng'oli bwe nali mmanyi kumbe ebintu bikyuka. Kachumbali oba oyagala oba toyagala omuntu yenna aba n'obuyinza aba muzibu kituufu okyegeera. King Sir bayinza okuba balina ensonga zaabwe ne Kasolo zisagala yingiramu naye nga bandizikutte kisajja kikulu simuzaako mukono. Olaba yo mu ndowooza yo King Sir otula ne Kasolo ku mmeeza ng'eno olaba kisoboka? Omanyi lwaki tebajja kutuula? Ebintu biri bibiri. Kasolo
ayina endowooza ye mu byobufuzi kuba wano balaba byonna bino okwekyanga bino omuzanyo guli we guti ono awagira oli ono awagira oli okyegedde kati okutuula tekusobola beerawo lwaki nti bo buli muntu alina kyakkiririzaamu mu ndowooza zaabwe ng'abantu abakulu webanga buli omu alina kyakkiririzaamu kozi ng'obukulembeze bumaze kyuka naye kizibu nnyo tuola ku mmeeza ng'abo ababiri no kuba kati kyolina omanya King Saha bamuzaala eri wamu n'oli balina ensonga zaabwe mbuze nawulira mbu kuba King Saha yakeera ku makya n'agamba owekyotera nti oli yalemesa ekivvulu kye naffe ne tubiraba naye twalaba birabe ku vidiyo nga babisuutinga nga batulaze ffe tetwaliyo waliyo naye ffe teyaliyo sho yo teyaliyo weewaawo yali agiranga ate ne gwayogerako nti yagiremesa tetufunanga mukisa kuvaayo gyayogere nti no si yenze kyekiri kyeggambye nti bino ebintu byetaaga okukwata nsonga ya kintu kikulu ensonga zaabwe kuba kati kijja kuba kibi nga buli bwe bategese ekivvulu Kasolo n'ayitayo ne King Saha n'ayitayo wagenda kubeerayo embeera eyaliyo bivvulu bijja kuba binyuma omuntu yasasudde ekyetaano kyazze kulaba ndongaddemu ebyo tukole ekintu ekyo King Saha nkwagala nnyo nga obadde tukuba endongo oli musajjawo mumanyi n'ebyammwe mbaggyeko engalo kale basebo ne banyabo ensonga zeezo kati nno ensonga za mirembe n'ensambi wazitegedde oba bamanyi omanyi nali mbawuliddeko obawulira buwulizi mbalaba mbawulira naye sinabawa matu gange omanyi ensonga z'amaka nzibu bwe tukeera ku makya ensonga zaffe ne tuziteeka mu kamera tebijja kuggwa okyegedde naku bbiri mabega oba esatu nakulabye n'ono omuwala bamuyitaani oyo omuwala ono wamalevu Anibe wamubuuziza ekibuuzo ekyamuzitoyeeko wakitegadde ebyo byana bya social media n'obiraba bigenda kwogera bye baagala tukola ebintu omwana oyo sijaga nti mwana muto ensonga azitegeera bulungi naye zamusukkako omuwala so abamukuba ebimu n'ensambya n'emirembe ebintu byabwe balina okugikatinga balina okuba off camera bagenda nebejjako social media okumala emyezi emeka kuba nakeera ku makya nga mirembe akubira nsambya va ku bino betwekyanga kyanga wano waliwo essimu ejja nga yakwogera bintu bya ddala ssaawa 5:06 emirembe lwaki wankola woti ate gwe lwaki wankola woti bantu bameka kubeera bekwana bameka saagala ono yateekamu oli ssente saagala biki bo nga bo fe basooke batulekemu balina ensonga zaabwe bino byetulabako wano bitono omanyi ensonga z'amaka ziba nzibu bino byetulabako wano bitono nnyo bamanyi ebyabwe abantu bameka noono omuwala saagala mwogerako nnyo era saagala musobya era saagala mugamba nti oba simanyi biki obamba omuwaana naye ensonga ze naye yamanyi ensonga ze n'abantu be kuba soomu okyegedde oyo naye saagala mwogerako lwaki nti bwe tunakeera ku makya social media eno giraba Uganda erimu ebintu bingi bantu bangi abanyigirizibwa eyo mu mbeera yonna okyegedde nze mbadde nsaba twogere nnyo ku bintu ebireeta ssente mu ggwanga bato ya Grace Nakimera yasabye ani bato omanyi Grace Nakimera nga sinatandika ku Grace Nakimera kansooke nzannya akatandika Grace Nakimera nga yeeyogerera era nkawulira singa tufuna omugagga wano naddamu nategeka bato n'atugamba nti kati bato yiino ne bakuwa sindi ogiyingira njiyingira ate muba mugenda kunyumirwa kubanga awo tuba tugenda kusimbuka titwagala mu bigambo ate nga twogera ki musiki n'aleeta n'oleeta bulungi omugagga wabanja yali asituke Grace Nakimera yakyogedde alyoke omanyi Grace Nakimera yakyogedde alyoke omanyi mu bakazi
abogere ekintu nga bamalirivu Grace Nakimera mwali kuba mumanyi Grace Nakimera manyi lwaki mwa respect naye ndo nga agirina eyaddala nno eyaki eyaddala buli muntu yenna omuyimbi yenna nga yayitako ewakiwuuwa okimanyi nti kiwuuwa yali masita w'oyo omwana Grace Records okyegedde ojja mpola Sindi w'amaanyi era asabulira ddala nno naye Grace Nakimera waba yavudde neyo kuba kyo ekigambo yakyogedde te yamuforcinze yabadde ku interview yomufuta ogera mu bigambo byayokoze eki era nze mbadde nsaba omugaga yenna ali eyo no Katonda bakusaba yesu gwe mukulabako yesu Grace Nakimera asobola Sindi omanyi kibi nnyo okwogera okugamba omuntu nti ono asobola nga takolangako n'ono bamala kusooka jasi kuggwe nga ggwe bw'oba olaba kati tugambe kale showeri bataddewo emiryango ebiri buli omu ayingira mu gugwe oyingira mu gwani tukolera abantu nze ŋŋanze Sindi ali wano Grace Nakimera ali wano bw'oyingira mu guno togenda mu guno oyingira mu gwani nyingira wa Sindi naye Grace Nakimera naye ayina ebyayingira ewoowe kuba bino ebintu ebyokunyumira music byanjawulo Grace Nakimera bane munyambeko omuntu era awo mukome Grace Nakimera ne Sindi ndabanga minzani ebayewunzise kati Kachumba alina kyotamanyi Grace Nakimera yasooka okuba owakabi okusooka Sindi yali wakabi okusooka ani yali superstar okusooka ani Sindi muyimbi mulungi webajja ne gurupu yaabwe ne baliriyani ne Kyandiru n'abafubuutukamu mwaka gwa 2009 natandika okuba ebintu bye omanyi omuntu yenna okera ku makya n'agamba nti kino ngenda kikolera ngenda kimekinga kiba kyakwewaayo okimanyi nti mu bakazi abasatu Kyandiru Liriyani ne Sindi abali tebamanyi bulungi music nga balooza Sindi ye munafu okyegedde era ne bali ababiri bayimbanga bakimanyi fa ab'amaanyi nga Sindi ye abalaga nti nze ndi mukakkamu naye olunaku lwakera ku makya Sindi n'abata yabalaga nti ate mwe nabaleka bulesi ate nze ndi mulalamu yagikuba endongo bali sikyabawulira bayinza okuba gyebali okyegedde nze sikyabawulira goyinza okuba obawulira nze sibawulira ssebo tekukakanya bantu wano ada wange gyebali b'amaanyi gyebali ze gambi sikyabawulira Jackie Kyandiru tomuwulira ayinayo oluyimba ki ze bayimba Sindi talina luyimba lwe bakayanira n'Omega sawa zino bo walukola tuli mwaka gwa kumeka guno si 2026 tebagira nnyo bo bayimbira ku pesi yaabwe omanyi bizinesi eno ogiraba endongo eyagala kubanga abantu tobajjaako mukono buli kaseera olina okuba nga obawa okyegedde kyekikufuula ow'amaanyi n'okubeera mu bantu okyegedde endongo keera ku makya nereeta abantu bangi naye akatimba lukayiwawe kati kajjayo batono ate fe tukkiriza bano ke bakomezza mwana ono naakuba nga tumuwadde obudde ate naye ng'atubaddemu okitegedde abasajja tebakeera ku makya nakeera ku makya n'akuba hit after hit emyaka nga 10 bakakanangamukko nadda ku drawing board n'agamba naye olowooza ki ekyansuula kati bali baagwa tebaagwa balina music oba bayinza okuba nga tebali ku pace music omanyi music ono yayonooneka ennaku zinadduka nnyo waliwo abaana abajja mu system nga music buba mukola speed bali abakazi balina pace yaabwe nti buli mwaka nfulumya oluyimba olwo sinaaluba mu oluyimba lumu naye lukuba omwaka gumu n'ekitundu nga era sente azifuna abakazi bayimba emikola abo abafuna sente zaabwe so Grace Nakimera ne Sindi batesobola okubalansinga esobola omanyi lwaki bato ekigifuula bato sigamba nti oli ayimba nnyo ate oli tayimba nnyo omanyi lwaki bagifuula bato omuntu wabanga ayina ennyimba esobola okukuba laawundi 3 gye beeta session 3 aba asobola okuyingira bato zibe ennyimba ameka zibe ennyimba 10
weba ya laundi mukaaga zibe nyimba 5. Grace Nakimera ine nyimba over 50 songs ngateza amani. Aminat. Wokera kumacha. Omanyi wano twagala tusomesa abantu music. Nokati nodda. Nkujira gundi nga tetugize. Mpe nyimba za Grace Nakimera. Muka ongambye 5 yes. Mpa 7 zokka wano. Grace Nakimera ino oluyimba yasooka okola olwamusambira akagiro bajje ne bangoni baluyita nkola nsula muyenga ani akumanyi olwo natukuba nfuukula 2 onyambanga mukama 3 natukuba woba sexy 4 natukuba enyimba nyingi naye nga womanyi omutwe mulimu ebintu bingi kachumbali kati zezo nesana Aminat yake nyini bino si byakwesudia yake nyini yakedde ku macha n'agamba dine nyimba ze manyi ze nsobola okuba buli muntu nakkiriza kuba akuba nyimba. But what I know, yes, I believe in her. I believe in her voice. Exactly. Manyi nti naina stage performance akuba era manyi nti nno nebe kuba nga yagadde kwewola ku nyimba ndala ez'abazungu batekateeka mukola era bakakola akasindilioni because of it. Yes, akisobola era byonna abimanyi naye sikakasa nti nno alina that ngambe ki esobola okuoverpowerlinga Cindy alina hits mmeka ebintu biri waliwo kye bayita hit ne mega hit anti kati obuzibu ono bwabagenda osanga tino olwedde kati ensi yakkiriza dda Cindy nti nno mu bakyala wane Uganda kaliba ensi yamukkiriza Cindy ye waddala kakati ono okukijjawo ekyo ogambe nti nno ki nga osabye ate ono ati sisenga osabye oli gwe yakuba bw'omukuba n'ogamba awo ensi neekukkiriza negamba olaba akubye oli Cindy gwe yakuba nonaamusobola awo kisoboka si we bakola omugenda mu leesi nga muli babiri n'owangula kyonna ky'owangudde tiryagala kuvuganyana namba 2 omanyi nti nno for example Man U ng'egenda samba tugambe ne Aston Villa olwedde ne bana abagira ababetinga Man U olwedde babeera bagiwadde dda nga n'abantu bamanyi kakati Aston Villa okuwangula omupiira erina olwana ennyo n'abantu okugenda nga banyi ebammirako kati kiyinza obeera waneeno omanyi Kachumba alina kintu kimu ky'otamanyi ku bintu bibiri kubeerako ekinene kubeerako ekitono naye bayinza obireetera mu giraasi byonna nga wolaba giraasi zaffe zino ez'ebyokunywa zenkana ng'omuntu okukakasa nti giraasi eno ezitowo singa eno amala gisitulamu anti olwedde twagitesitinga dda temunatesitinga saidi eno ali tested kati abantu bamumanyi era bamuwa ekitiibwa kati oli tunaba mutesitinga nsaba ekintu kimu walabako Grace nga ku shows ze yakola nga walino nirabyeko kyano mumanyi w'amaanyi waba yesabidde bata ine ensonga ze kale tuzibalekedde asinga yabajja naye kale twolekere kyatuleese